Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baadi. Tumwebaza Allah akyatuwadde akakisa kano ak'okubeera nti tuli balamu ate ng'akyatuwadde n'ekyengera ekisinga ebyengera byonna nga kyekyengera eky'Obusiraamu. Ab'ebitiibwa abatuwuliriza era abatulaba, mukkirize tubeere nga twejjukanyaako n'ebyafaayo, ebimu ku byafaayo bya bannabbi. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala abitunyumiza mu Qur'ani, si kubeera nti tunyumirwa nga babitugamba, abula tubeere nga tufunamu ebyokuyiga. Ekyafaayo kya Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu tukifunamu ebyokuyiga bingi nnyo, era ng'ebimu ku byo bye tuyigamu kubeera nti tetuggwangamu ssuubi wakati Allah subhanahu wa ta'ala ebiseera ebisinga obungi aba tannaba kubeera ng'atuusa akaseera akatuufu ak'ebyo bye twagala. Kyova olaba mu Qur'ani mu suratul Baqara awo yabeera ng'atutegeeza n'atugamba nti wakati Allah subhanahu wa ta'ala ebiseera ebisinga obungi ffe tuba ne bye twagala naye ate nga si birungi gye tuli, ate era wabaawo ebintu nga tetubyagala naye ate nga ebiseera ebisinga obungi ebintu ebyo ate nga bye birungi gye tuli, naye ate ffe tuba tetukimanyi ebiseera ebisinga obungi. Allah atunyumiza n'atugamba nti natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bihaqqi liqaumin yu'minun. Tukunyumiza ebyaliwo wakati w'omusajja eyayitibwa Fir'auna oba Faraawo ne Musa nga tubinyumiza abantu abakkiriza. Allah atutegeeza n'atugamba nti inna Fir'auna ala fil ardi, mazima ddala Faraawo yabeera nga yeekuza n'abeera nga yeefuula owaawo waggulu ku nsi kuno. Waja'ala ahlaha shi'an yastab'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza n'atugamba nti Faraawo oyo yabeera ng'akwata abantu ab'ekika kye ng'abafuula abantu kwegamba ab'enjawulo mu society, ate ng'abantu abatali ba kika kye abalala abafuula nti bantu ba wansi. Yudhabbihu abna'ahum, teyakoma kubeera nti abakakkanya, abula yagenda mu maaso n'abeera ng'akwata abaana baabwe ab'obulenzi n'abeera ng'abatta, ate abaana ab'obuwala n'abalekawo. Era Allah yayangirira n'agamba nti innahu kana minal mufsidin, mazima ddala mu bantu abaasobya ku nsi kuno, mazima Faraawo yali mu bantu abo abaali aboononefu mu nsi muno. Kyenjagaddemu ki? Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu yazaalibwa mu mwaka mwe baali battira abaana ab'obulenzi, era mu mwaka guno bwe yamaliza okubeera ng'azaaliddwa maama we yatya nnyo, naye wakati Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa assurance n'amugamba nti owange gwe beera nga oyonsa omwana oyo. Wa in khifti alayhi fa alqihi fil yam, obeera ng'otidde okubeera ng'oyonsa omwana ono, kale beera ng'omuteeka mu kibaya obeere ng'atambula, tujja kubeera nga tumukuddiza era tukuwadde assurance nti omwana oyo ajja kulabika ng'abeera mu bantu abanaabeera ababaka oba abantu abalongoofu ku nsi kuno. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala yabeera ng'akikola. Omwana ono yagenda gye yalaga n'abeera nga yakulira mu bulamu obukyasinze okubeera nga bwalakizale, so nga ate eri emabega yali ava mu background nga family ennaku nnyo, n'abeera nga wakati Allah subhanahu wa ta'ala amukyusizza n'abeera nga amutadde mu babaka, era n'afuuka omubaka eyali omulungi ennyo, era eyataasa abantu n'abajja mu mbeera eyali ekyasinze okubeera nga mbi, n'abeera nga abateeka mu mbeera ekyasinze okubeera nga nnungi. So kitegeeza ki? Nti ebikyagaanye tubeere nga tubireka. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala akaseera tannaba kubeera nga akatuusa, akaseera wanaakatuusa tujja kubeera nga tubeera mu bulamu obulungi, era tubeere nga tweyagala nga Nabbi Musa bwe yabeera ng'azaalira mu family ekyasinze okubeera nga nnaku, atambulidde mu bulamu obukyasinze okubeera nga buzibu, wabula akaseera kabeera nga katuuka n'abeera ng'abeera mu bwakabaka, ebintu akozesa birungi byereere, obulamu bulungi bwalakizale, naye nga wakati Allah subhanahu wa ta'ala yataddewo embeera efaanaganako bwetyo. So ebitannaba kubeera nga bigenda mu maaso by'oyagala, beera ng'obireka, okitegeere nti Allah ajja kubeera nga akyusaamu mu maaso kaawo. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah.